singa tukikola ngabwe bavudde Buganda bwabavudde Busoga n'ebitundu ebirala byonna kino ekintu kisobola kiwozeka. In fact bwetwekatako Busoga yokka naye nga yonna yegaseko yonna mumanyi kyetusobola okukola mwe mumanyi kyetusobola okukola kyamaanyi nnyo. Njagala okubajjukiza nti abasajja abatufuga bagezezaako nga bwe bagezezaako okukakanya Buganda ate ne babako ne batuuse. Bafuli nnyo okukakanya Busoga okukakanya Buganda ate ne babako ne batuuse. Bafuli nnyo okukakanya Busoga ate ne babako we batuuse. Ekinnuma ti Museveni n'abakozesa nga balimbalimba paka myaka gyabwe gisembeeyo. Mwena mujjukira Muzeeyi Kirunda Kibeedinga nga ye yali anka ya Museveni, yali obwongo bwa Museveni, naye n'okumuzika teyamuzika si bwe guli. Ate tebikomyawo, mwalabye ekyabaddewo eggulu ku maama Kadaga. Ate bwe mba njogera ku maama wammwe nze senga wange Right Honorable Rebecca Kadaga, senga wange ffe tuli Bambogo era nga abazungu tebannajja kutwawulayawula, twali muntu omu era ffe tukyeraba nga bwe twali mu original. Era nze ng'omuntu eri very kind gyendi kuba nange oba oli awo singa nali ku mulembe gwa Anita Among singa bango badda mu parliament nga bazaake kubanze saali mwangu n'ebikonde nabibukuba mu parliament mwabiraba naye nga mpita nange nekikulu gwe mutabani kiki abasajja banaakutta nga mugamba senga naawe bajja kutta. Zenekamba labise kibere clear nti siri kyali waabwe ojja kwefuula kyali waabwe naye senga tebakwagala senga bakusosola. Senga namugamba nti Katonda agaba chances 3. Chance esooka senga yali speaker wa parliament. Museveni nalaba nga talina chance ndala yonna ng'ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo nemugamba senga guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya. Senga nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma. Museveni tiyandigomyewo singa teyali Right Honorable Rebecca Kadaga. Eyo chance esooka ne tugisubwa. Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya COVID era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwe babawa embeera okusinziira ku mateeka nga tekisanja kyo yali muyinza kiweddewo. Obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament. Nemugamba senga akwata ekintu akwata ekintu oberenga kwekiranga kiri mu mental ground nze wamenye nengusamba ekikadde wamikuba senga nasula step eyo chance nayo negenda bwitu. Ezo chance meka kati mwalabye gulo kye bamukoze nemazima ga Katonda mu ggulu. Nze senga ebisikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala muwe ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala mugezi ate mukyala ayagala ennyo ensi ye. Naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola n'amala n'amakinga sure abakakanya muze mulaba
Chiche mutalabye tunulira Gilbert Bukenya muzadde waffe n'omwana we bw'atyo bwe bamugjawo. Tunulira mukadde wange Edward Sekandi, tunulira bona tunulira Muzeeyi Nadduli, tunulira Muzeeyi Babu bamaliza n'abaana bakuba bw'oba bojja nga n'akaana bakola ki? Kakati mwalabye bwe bakoze Right Honorable Rebecca Kadaga. Eno teyabadde message eri Kadaga eka, yabadde message eri abasoga mwenna, eri abakazi mwenna, eri bana okubeera mukwano gwa Museveni. Tosobola mujja kiwulira tuzo chance biri zigenze, naye tukyalinayo chance endala eki, tukyalinayo chance endala eki, chance iga. When somebody shows you who they are, believe them. Senga Museveni akulaze ekikyali, believe him. Wewe Museveni tagenda kuchuka ku myaka 85, tagenda kuchuka. Basalawo ng'omugigi omupya era tugenda mujjako, era senga njagala okusaba oli wa mugaso nnyo mweno struggle, tetukyakwagala senga, naye ate nammwe kwase omuntu asobola okugamba senga we n'amuwuliriza, naye ate abaana be bamugamba abawuliriza nnyo. Buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga maama mumugambe tumwagala mulamu, tumwagala muki bwe kiba kitegeeza kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatekwatemu nga bebakwatakota makemenga mubi. Tuli beetegefu okwatagana ne munnauganda yenna. Oba Museveni amaze kutira abantu n'olyoka oyiga, oba amaze kuswaza n'oboyiga, oba amaze kubba n'oboyiga, oba amaze kwavuwaza n'oyiga, fenna zenga kigamba gwe twakwatagana naye 10 years ago, gwe tukwataganya naye 5 years ago, gwe twakwatagana naye last year, gwe tukwataganye naye last week, negwe tugenda okwatagana naye wiiki ejja olw'omwezi ogujja, tugenda kutambula wamu tukyuse Uganda yaffe tugiyagaliremu ffenna. Kati eri mmwe baganda bange ab'ebusoga semuneyanzanemu, eri baganda bange mwenna ab'ebusoga, there are no survivors in a sinking boat. Njagala mumanye nti ekizibu tulina kyekimu era ne solution eri emu, kujjako Museveni. Temuddawo okulumagana, manyi gine internally buli omu ayagala kaadi atushikirire, naye njagala okubategeeza nga tukuta obuyinza waliwo ebintu bingi ebyakabi bye mugenda okufuna. Ojja kuba teweegomba nakubeera MP, kuba ne ba MP tugenda basala omusaala, tugenda bakendeza babiri batono mu parliament. So ojja kuba teweegomba kubeera MP. Embeera bw'eneekyuka buli omu agenda kweyagala. Basaba mu kyenyigirimu mwenna basebo ne bannyabo, abantu mmwe ab'ebusoga bwe mugenda okulonda, bannange njagala mukakase Museveni nti mutegeera, njagala mulage Museveni nti byabakola bibaluma, njagala mulage Museveni timusobola okumugoba mu busoga nga bwe bamugoba e Buganda. Ate temugoba Museveni eka, kubanga kakati bwe ojja kunyigira Museveni Sebanyi bwe bakozesa okujooga Kadaga ate yo muwagire. Tolonda kintu kyonna kya yero, tolonda kintu kyonna kya yero, buli yero goba, buli yero goba.